Mutya nno ab'omukago gye baleko Mr. Sozi. Nakomye nga ntandise okusoma ku ssomero erimu erya art ku luguudo lw'Entebbe. Essomero lino maama muto yantwala era n'amala okumpandiisa n'andekayo. Essomero lino lyali affiliated bakyogera batya. Lyali lirina connection ku Kyambogo University. Abamu mu wano mulimu nkyensuubira nti waliwo abalimanyi. Lisomesa art and design. Ligaba certificates naye nga ziri ku Kyambogo University. Nagenda ku ssomero lino era ne ntandika okusoma. Nali naakasomayo ndowooza nga wiiki emu ku bbiri. Ne nsisinkana omwana mulenzi kamuyite Amos. Omwana ono twakonekitinga, twali tukola kubanga semester esooka ebisinga byonna mukola bifaanagana. Kati twesanga ngiyite class eya drawing. Twesanga kati n'andaba era nga bwe naagambye ndi muwala mulungi just lwakuba nti ndi mumpi. Ekyo kyokka ndimu obumpi naye si very short but anyway kinyanguyira nnyo kiyita bwentyo nti omumpi. Munnange tukwatagana omwana mulenzi muyise Amos. Yajja n'ambuuzaako, hey Naalu oli otya? Nkulabye mu drawing class. Oli mulungi mu drawing? Anyway abamanyi art mukimanyi nti ebimu ku baana abawala bizibuwalamu. Waliwo ebizibuwala kati mu masomo ge twasoma drawing yali neutral naye nga ffenna oluusi era ng'abaana abawala ebiseera ebimu nga azitowamukko. Naye awo twali twakatandika nga bwe mumanyi tuli ku bisooka awo era nga tebinnazibuwala nnyo. Naye omwana mulenzi n'ajja njukira twali mu kkuba muntu nga waliwo wali modo aliwo era n'ajja n'antereerezaamu ng'era ababimanyi tugiyita touch. N'ajja n'anteramu kaawo ka touch ak'omulenzi. Ne tuvaawo nno ne tufuna emboozi kati after the lectures ne tufuluma ebweru ne tusigala nga tunyumyanyumyamu awo. Gamba nti connection ne connecting mangu nnyo nno ddala nange saategeera kikyaleeta kukwatagana mangu. Naye emboozi teyali y'amaanyi. Twali ku Entebbe Road, mmanyi abamu mumanyi weeri. Let me say the place, Kisubi. Kati nga tufuluma the next day era ne tusisinkana era ne tunyumyanyumyamu awo ne tugenda mu lectures eziddako kati naawo ne tufuuka ba mukwano. Naawo nga tuli mu bunaku nga tuli ba mukwano. Omwana mulenzi waayita mmeka nga ngamba njala kutwalako wabweru. Mpozi kye sibagambye nti twali tusula awo nga waliwo hostels. But abamu baali tebasula mu hostels. Kati omulenzi ono ye yali tasula mu hostel naye nze nali mu hostel. Ye yali apangisa kumpi n'essomero lino. Ndiyita ssomero because si university anyway twali tugiyita college. Kati ng'ali apangisa awo kumpi. Kati munaye nga ngamba ayagala kuntwalako out. Nga ngamba ate ki? Twamaliriza okusoma olunaku lwali Lwakutaano. Zuyi nga tugenda gamba nga tusibirawa. Bagiyita Imperial Royal oba bwe bagiyita. Eri awo ku Entebbe Road eyo eri awo ku kkubo. Bw'oyingira bw'oti oba otunuulidde beach exactly naye nga hotel ye eri eno side kati nga tugenda awo ku beach. Nzijukira bulungi nnyo. Amazzi bwali budde bwa misana ssaawa nga 9 nga tutuula awo ku Kigoma. Yatuula ku Kigoma bw'ati nze ne ntuula wano eno n'aleeta ebigambo bye. Ebigambo munaye tebyamuzitoowerera. Tebyamuzitoowerera kubanga byagwa ku ttaka nga nalyo lyetegesenga ggimu. Egamba
ebibala byabala mangu nnyo naawo ebiddako temubuuza. Twatundula vanilla awo wennyini. Omwana ono Amos gwe nayise Amos yali alina ebintu bino wammanga, yali mulungi. Yali ng'ava mu Western Uganda era nga ebiseera bye ebisinga ayogera nnyo olulimi lwe. Jessica Kasobe ali mu Nyankole oba mu Kiga, kozeza ennimi zombi zaagala ofaanagana anti saabuuza nnyo. Munnange awo wennyini emisana tuku. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako, omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo. Ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza, tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House, oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 nkaaga mu emu 94 noti 3, essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Munnange awo wennyini emisana tuku ku Kigoma ku beach awo wennyini atundula vanilla waffe yasooka. Naye nga twekebezza nze yali yeepanka simanya gye yaŋŋamba ojja kulwala ojja kufa mukwano nga sikyabijjukira. Ate ng'akaze tekatandika. Omwana Amos yali ayina embeera nga ye buli lwakulaba Amos muto ng'aba ready okutekinga action. Ye buli lwakulaba ne mbeera mu lectures ne bwe mubeerawa kati ate nze nalina obusiru nekirabika nakati nkyakiina. However sikyenyumiriza naye muli erindooza kiri mu bwongo bwange muli ŋŋamba nti omusajja kasita omumma ekintu ekyo kasita ogaana okutundula naye vanilla probably asobola omufuna ewantu ewalala wonna, so kati aba talina nsonga lwaki akwetaaga. Kitegeeza asobola okukulekawo n'agenda n'afuna omuntu omulala like ye n'atuukiriza ekyo ye kyalowooza kyayagala. Kati nange nga sina weŋŋaanira nga sigaana. Tetwekebeza nange muli nkimanyi nti mu budde obwo obwongo bwange butera ne buwummulamu oba budde ebbali. I think obwongo budde ebbali omutima gwo ne guvuga, ate bwe guvuga tegutegeera engeri gye gutalina maaso. Kakati nange nga tuva kweyo beach nga tudda ku ssomero like nga nze nzirayo ku hostel nga naye addayo gy'asula. Bannange kaatandika butandisi. Oli omwana simanyi nga bwe mbagambye nti ye buli lwakulaba nga mutowe amugamba take action. Bwe twali buli wamu buli like buli we tufunyeeyo ka moment bwe naliiza omwana wo mikwano gyange abawala bangi baakirabanga era ne boogera nali nayambalwa ndowooza omuzimu obutalaba birala nga ne bwe boogera nze nyina omulenzi omulungi. Yali mulungi, yalina dimpo, yalina akazigo, yalina zihaiti. Teyali tayambala bulungi nnyo sijja muwayiriza naye yali at least nga alagikako figures twalikako nange nga tubeerawo. Jjukire yebadde eyo first semester, kati nga semester egwako yali alina okuddayo ewaabwe mu West, nange nenzirayo cause ebiseera ebyo we nali nzirayo we naddayo kati ng'eyo nga ngenda wa maama muto, kati ate nga sikyaddayo bwa eri mu kyalo ewa jjajja, kati nga mu luwummula bwe lutyo kati ate mpummulira wa maama muto
e Kampala naye nga tubeera ku busimu ebiseera ebyo simanyi oba kunene kuliko abakakozesangawo orange yali yakajja line za orange that is 2012 line za orange zaali zakajja nga kuliko buli 100 Uganda shillings okuba for 20 minutes ku orange ng'okuba orange to orange okuba for 20 minutes bannange nga twogera ku ssimu alina akasimu kange kamapesa nga kali mu layini ya orange bannange nga twogera oyo mulenzi by the way yeyanjigiriza ne nkisabike nti akukisabika kiganye mugobeewo abaana yeyanjigiriza ne phone 6 like omunaabeera ng'ali eri nange nga ndi eno ne tunyumya paka buli omu watuuka ku lusozi gy'alaga oyo omulenzi Amos gwe nayise Amos munnange obudde butambula mpola mpola nga ka holiday kagwako nga tulina okuddayo ku ssomero kati twali tulina omuze guno wammanga buli we tumala okusoma nze naye tugenda ne tugenda ku beach tewali beach ku Entebbe Road gye tutaagendako tewali beach kwe tutaatundulira vanira oba misana oba kiro oba ddi obudde bwonna kati nga Fridays tugenda mu club emu kati munsonyiwa okuseka nga tukola kino ekintu nga onogamba nti kati leero tugenda mweno club kati ku muzindaalo ntiye nga tugenda tuyingira club bulungi nnyo nga ogwa beesi nga mutuulaawo nga mukiggusa nga guseka n'omumanya ekyo ekyo kiwedde ndi kati leero ki mu taxi usaawa mmeka bwe tuba tuva mu club naye nga nze ayogera nze nawannako nze like omuntu ambeerera mukazi wattu nkitwale nti anyamba buyambi naye anyway siri proud sikyogera mu olw'okuba ndi proud but nakiyitamu nze ng'omu nakiyitamu naye era waliyo omulala ali eyo alwanagana nakyo essaawa eno tinali nkimanyi nti omuntu ampeerera yes anyamba buyambi naye ndowooza nali nnyumirwa moment however siimirira ku ekyo ne ŋŋamba nti nali mutuufu naye ndowooza mu budde obwo nali siyinza kuwabulwa nti oba kino naalu kyokola si kituufu ofcourse naye ng'ani yalimpa budde because nze mu maaso g'abantu okugeza nga family members okugeza kaŋŋambe nti kwoyo maama muto bw'omugamba nti naalu yakoze kino ayinza n'oyimira n'agandidde omwana wange tasobola kati kyo nze kyanjigiriza nze ku mwana wange sisobola wakana wabula ntwala obudde nesooka nenkola research eyo nemanya nti kituufu oba si kituufu anyway kaneme kubuuka nsooke mba nnyonnyole. Nze Nankya Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza plot okutandikira ddala ku miliyoni meka mbaguze n'ettaka mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10 ate nga tukkiriza installment. Tuyina estate yaffe empya abe wakiso kwe bayita wakiso kona tubaleetedde estate yaffe 5/10 byapa tewaliwo ndagaano tewaliwo 5/5 tandikira ku 5/10 oli wadde mbogama njagala plot 2 njagala 3 njagala plot 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengere ekyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasannyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments office zaffe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibya Ndala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday. Munaye nze ne Amosi nga tugamba nti leero tugenda linnya booda tugenda kikolera ku booda nti ye
ku ssaawa mmeka kati like nga mwimuka wimusi cause ye yali alina waapangisa kati naye natuuka ngeno mu hostel sikyabeerayo bulungi ng'ebiseera ebisinga mbimala ewa Amos ewuwe gy'abeera like ye gy'apangisa kubanga for example nga ku Saturday Sunday kasita nkubirako ku maama muto cause yali atera nnyo okujja ate ne kwolwo oluguudo era nayinako mwannyinaze kati nga maama muto oluusi ajja oluusi oyo mwannyinaze ajja kati naye nga bwe yali abeera because twali tusomera Kisubi naye nga Amos abeera Kawuku. Yes, kati ng'okuvaayo okutuuka wano nsobola omugamba badde nina wano eno wendi naye kanzije within 10 minutes ngenda kubeera ntuuse. Mukazi wattu bambi n'abeerawo n'alinda oba bwe kityo. Naye nga tutambudde ebbanga lye namala naye twatambula ku buli beach nabinoonya Kisubi buli beach eri ku Ntebe Road like twatuuka ekiseera nga tuziwanika kapapula ne tuveemu kwemu. Naye nga weebuuza omwana omuwala gwe batika ku ssomero yali yeekebezaako kawuka ka mukenenya nedda. Yali ateekenzeeko measures ezigamba mbu tafuna lubuto nedda. Mu relationship eno nafuna olubuto olwasooka luza lwali mu semester ey'okubiri. Olubuto luno omulenzi ono twali tukozesa method ey'okugyayo ssente ku mobile money eyo nga gye tukozesa ebiseera ebisinga nga gye tukozesa. Of course yali ennungi nnyo ng'era etukolera naye olubuto luno olwasooka we nalufuna twali tuli mu mazzi ku beach emu mu mazzi ne guseka ndowooza bwe twatuuka ku method n'egaana okukola. Simanyi butya we kyajja and nakino tisinga mangu kati mu ebyo ebiseera like nga simanyi nakumanya that was 2012 awo twali tugenze mu 2013 naye nga simanyi nti waliyo n'okugamba nti waliyo buno obupiuzi bwe bamira ku makya. Ate ekyokubiri nali seebuuza olw'ensonga nali nina emikwano naye ng'ate nina bye soogera na mikwano gyange. Nze wekituuka ku mikwano nsobola obbanyumiza ne bagamba nina omulenzi wange mulungi omulenzi wange kino naye ate sisobola kunyumya ebintu ebimu nti ebiseera ebisinga nze neetwalanga kyampu nze mpa amagezi tokola bwoti naye ate nga nze sitera nnyo okufuna abantu abo abampa amagezi kozi kirabika era si weeyo gaapu. Sikyenyumirizamu naye muba obudde bwentyo bwe nnali. Munange olubuto ono olwasooka nalufuna ngamba olwasooka ebirala mujja bitegeera. Olubuto ono nalufuna twali mu mazzi nga bwe mbagambye. Simanyi nti waliyo obuweke neze muli nakifiringa ninga kirabika ndufunye. Ndowooza oluvannyuma lwa wiiki nenkebera nga kituufu ndulina. Kati ewaffe Ssingo waliyo dokita nga ffenna tumumanyi nga munaabeera mu kitundu nga mumanyi nti dokita gundi oyo baamusibako naluli ng'ajjamu abawala embuto baamukola kino na kino ng'akola kino. Munnange nga nninnya nga Amos nno simugambye. Kati nali mbeera ne ssente mujja kwebuuza ssente nali nzijjawa nali mbeera ne ssente. Maama muto bambi yali atuwa ssente si ssente ezoonoona abaana naye kunze omwana omuwala nga akuwa ssente ezikuleeta obuteegomba okugamba nti gundi alina kino nedda naawe akiggulira. Kati ng'oyinza n'omukubira n'omugamba nkubulire maama mutondi wano cramps zinnuma mpulira bubi nagamba oyagala kunywa kasoda kankuteereko ssente bambi n'akuweereza ssente. That is how beautiful she is. Munnange nga mbeeramu ne ssente ngamba nazo nalinnya bulinnyi nga ngenda aba nga nfuna ennamba y'oyo omusawo dokita nga mukubira essimu kamunnyonnyola nejjukira nsuubira mu budde obwo zaalinga weeks 2 ez'olubuto nga munnyonnyola nga ngamba jangu
naye yasooka n'agaana obyogererako ku ssimu yangamba bugambi jangu ku ddwaliro wano na wano nga nenya ngenda ku ddwaliro jjukira nva Entebbe Road ngenda mu Ssingo ku ddwaliro nga nenya nga ngende mu Ssingo kati nga nsinkana omusawo ng'akebera ng'akasa olubuto mweruli ndi nzekka omuzadde ampeerera amanyi ndi Entebbe. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ng'akebera ng'akasa olubuto mweruli ndi nzekka omuzadde ampeerera amanyi ndi Entebbe ndi Kisubi naye nga alina ky'ossa ensindi Ssingo. Kati awo waaliwo omuvubuka gwe nakubirako essimu yali mukwano gwange ow'eyo ku kaalo naye nagenda omukubira ng'olwedde kiwedde ng'obudde obwo bw'okuluggyamu buwedde sagala kuyitamu eyo process. Yali mbi, yali nzibuzibu because bakuggyako bansanyalaza n'empunga n'etandika okulaba ng'ensi yeetoolola n'endaba buli kimu. In short nembanga afudde. Kati bwe byaggwa nagenda okudda engulu ng'olwedde bannyambaziza engoye bantadde katanda. Kati nangamba waliwo omuntu gw'ogenda okukubirako none ne mugaana edda ngenda kutana ngamba nedda singa olina omuntu akuli okumpi wano wali mukubidde n'akola ki n'akunona. Kati waliwo omuvubuka ne mukubira ne mugaa jangu najja nampiikinga n'emmwe nga nnyina okulinnya nzire Entebbe Road gye nali nsomera kubanga olunaku oluddako twali tuyinayo of course era lectures n'ebirala ate nga osinga okikira ku makya ne batandaba bajja kubira omuzadde atamanyi wa gyendi. Waliwo ebimu by'otuuka n'ogamba nange ekyo nakiyitamu n'enzira jjukira Amos tamanyi by the way naye yasiibako olwo lunaku nga nnoonya ebeewaka tebamanyi naye nenninnya n'enkoma kati oyo yamperekerako paka Kampala. By the way omuntu yali mukwano gwange namunyoyo bali mugamba bakola kino na kino naye simanyi oba naatuuka bulungi namperekera paka e Kampala nandika nga nninnya Entebbe n'enkomawo. Ati awo nno wembikula omumwa nga musambuuza kiki obadde ki ovaawa biki nga munnyonnyola muga munaayi kino na kino natidde okugamba anti fe abawala tukaaba tugamba I had fear to lose you. I thought I would lose you singa nkugamba. Wentyo nno bwe nakaaba muga munaayi ensonyiwa naye kati kiwedde. Ate nga wajjanjabako omusajja watu naye ate kujjanjaba ki because bali bampadde eddagala nga just bambuulidde n'ebyennyina okulya n'obutalya. Ate bw'ayita mmeka nga tuddamu bupya ate ono mwana mulenzi bane anyway nange sijja gamba mbu kisijja musango gussa ku ye nange era nange kyaka we nali nga waliwo wano oba mukimanyi mbuno oba nakawulira nga agamba mbu omusota gutya abantu abali mu kutundula vanira. Kituufu nze nali nkirabyeko twali eyo mu nsiko
Munsonyiwa oseka. Twali eyo mu nsiko eyo nga tulimu ebyo, mukwano ne gujja ne gutuyitako. Naye zo ensiri tezisonyiwa. Ensiri zo mubeera mulimu vanira wammwe nga nazo zibaluma. Munsonyiwa oseka. Anyway, wayita mmeka? This time twali ku beach eyo nabinoonya era nekiddamu. Nezaamu nenfuna olubuto olulala. Ndowooza era eyo yalimu eyo semester era ey'okubiri. Mr. Sozi yatera ogamba omuntu eyali akozeko ku nsobi mwangu nnyo okukozesa ensobi endala. Yes, kyaddamu ne kibaawo. Naye okuva ku luli nali nkimanyi nti kisobola okubaawo era nagezaako naye nali siri guided ate nange nali sifaayo nnyo kugamba nti oba kale kambeeko measures nteekinga naye nagezaako nafuna obwa family planning naye nga simanyi na butya bwe mbukozesa ate nga seebuuza. Bwe buzibu bwe nalina then nga seebuuza sina gwe nja kubuuza ye kati wembuuza ani ddala. Era mu kubukozesa I think nakolamu ensobi nenkolaki nezaamu nenconceiving omulundi ogwokubiri. This time twagenda fembi n'omwana Amos ne tugenda kuddo era kweyo oyo omusawo kati by then akalwaliro ke baali bakaggadde olw'ebyo ebintu kati this time twagenda wowe ewaka. Kadate ye njukira yali first time y'okutukawo nange wowe waka gwe gwali omundi gw'okusooka otutukawo naye Amos nga yo omuti yangamba I didn't like the environment. Kumbe kyatututte tukikoze. Ne tudda nanzijanjaba ko twatambula fembi setaaga muntu anyambako so twali fembi. Nanzijanjaba naye era olwamala banange mu bino byonna sinyumya mbu oba ndi musanyufu. Nyina ekintu kyenne mu mutima nja kugamba nti kyennejjusa naye okwejjusa oba it's an understatement. Kyenyinza okugamba kale kankyogere bwentyo nti bwe ngamba nti kyennejjusa tekimala for lack of words kankozesa ekigambo nti kyennejjusa. Naye nali nsobola okukireka, nali nsobola okubaako engeri because twali tusobola okukozesa obugatto, twali tusobola okukozesa boots twali tusobola okukozesa ekintu kyonna. Naye nze nga bwangamba nti kino sikyagala mukwano nga mpuliriza ati nga ndaba gwe nga waliwo ky'omugamba nga ndaba ye mwana wa Katonda omulamu. What are you saying? What are you saying? Ngeeraba ne buli amugambako nze mpulira nnyiiga. Twali ku diploma of course twali tusoma emyezi semesters 4. Kati eyo semester ey'okubiri neggwa ne tugenda naddayo mu holiday naye n'enzirayo ewaffe. Still eri addayo eri ewaabwe. Kati this time yabeerayo katono n'akomawo nga agenda kukola yalinamu financial issues nga kati alina okukola yeeweerere esemester eddako ey'okusatu. Kati nze wano we nadda we wa mama muto nali planned kid naye ate mama muto nga ye muntu wajja okugamba nti mbadde nsaba ngende nsuleke ewa mukwano gwange akubuuza ewa nti egindi yaani nti yennaaki nti kaali okomawo enkya okomawo ssaawa mmeka? Omugamba nja kukomawo ssaawa bweziti nti kaali ng'akuweeyo permission ng'akuleka. Of course nali muntu mukulu si nze nzeka by the way ffenna nga we twaliwo because ffenna nga we twali ewa jjajja twamaliriza ne tujja ne tutandika almost ffenna okubeera we wa mama muto. Munnange nga nzija nga ngenda nga ntera okugendayokko Entebbe ne mulaba
teyali bbanga ddene kati awo nga nena nkwatagana nga weeri era nga twogerezeganya kumbe omulenzi wange maama yali afunyeeyo omwana omuwala naye ng'ono omwana omuwala yamufuna eri ewaabwe. Of course yaŋŋamba nti baasoma bonna ba OBs and OGs mu O-level school kubanga A-level school ye yali ya single. Anyway sinatuukayo munnange kati lumu nga nva ewa maama muto ngenda okusinkana omwana mulenzi nga ngendayo naye this time yali alaga nti wali otuuseeko ku muntu n'akulaga nti yes abadde akusuubira naye ng'ate abadde takwagalawo. Pozi kyesibagambye wano we yafuna eyo financial problem nze yatandika okusasula akazigo kati muzino sente zetwajjangako nze najjanga ku maama muto nga omugambayo kino kati ng'okuŋŋanyawo obusente akazigo ako kaali ka mitwalo 4 nga nkasasula kati nga mumanyi n'omugulamu obuntuntu biki nange ebintu ebimu bye baali bampa eno ku hostelo ng'ebimu mbiteekayo tukoledde nno ddala amaka. Kati olwo najja naye n'alaga nti yali ansuubira naye nga takyagala era nali nsibudde ewaka nga mulaze maama muto nti ngenda kusulayo naye we natuuka eno nesisula era ne mukubira essimu ne mugamba sisobodde sulayo naye ngenda kudda. Kati ewaka waaliwo etteeka bwe ziwera ssaawa 2 ng'oli gy'oli todda tokonkona ku kasassuka ssaawa 2 ez'ekiro no matter oba oli wa age ki oba oli wa myaka emeka tokonkona kuba essimu obagambe nti ngenda kusulayo. Gwe bw'olaba nga ssaawa 2 zikutte call obagambe nti ngenda kusulayo gyendi. Kati namusaba ne mugamba ndi mukomawo ndi mukuva eno ntebe naye mbadde nsaba jamu ayinza okunkwata mbadde nsaba nyinza okutuuka ng'obudde ki buyiseeko naye ngenda kukomawo. Ate wagambye ogenda kusulayo nti nedda. Omuntu oyo eyakoma mu sini ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna kubanga wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala sini ya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls kamusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Mbadde nsaba jamu ayinza okunkwata mbadde nsaba nyinza okutuuka ng'obudde ki buyiseeko naye ngenda kukomawo. Ate wagambye ogenda kusulayo nti nedda waliwo ekiguddewo sigenda kusulayo mbadde nsaba enkomewo. Nangamba maximum 2.5 bw'olaba nga ziweze nga zigenda kuwera bw'oba oli mu taxi giveemu linnya boda tuuka nja kusasulira. Namba kale. Kati omulenzi ono yandaga attitude era nekyo kye nakola nenzira ewaka. Kumbe yali alina gw'asuubira okuva eri ewaabwe mu kyalo ng'agenda kujja abeerewokko. Kati bwe natuuka ewaka ne mukubira essimu nga takwata. Nezaamu nenkubisa essimu ey'omuntu omulala ewaka kati eyo n'agikwata. Bwe yagikwata kati ng'omuwala mwali mu background nentegeera. Kati nolwo katandika butandisi. Gamba munno nti katandika. Munange
ate amata amato obutaaga Amos omwana mulenzi gwe nali njagala. Temwebuuza laavu yali yamera ddi, yamera neekula neefuna n'ebigere n'emikono n'ebiwaawaatiro. Ati gwe kirumya jja ntuge. Ewe nsaaga munange kati nambeerayo by then ndoza twali tuzeyo weeks nga 3 weera 3 oba 2 tuddemu okusoma ng'okusoma kuddamu nga nzirayo naye nga laavu ekendedde. Anyway naye era nga biri tukyabikola we tusanze. Sister Sophia yali wano n'anyumya nti omwami we yali amuwa wakiri ne bwabeera mu June ng'amuwa at least n'ateekaawo mu mabeere. Ono omulenzi yali tayagala protection naye nga bwembeera mu June ateekako protection era ye n'atuukiriza kikyayagala. Like tafaayo like aba akimanyi of course oli mu June naye nga ajja kwambala protection. That is the only time bwe obudde bwokka we yayambaliranga protection mu budde nga ndi mu June wokka, awalala wonna nga tayagala era nga takikozesa. Munange ngena tubiddamu kati wano jjukira omuntu omu ayinza okwebuuza lwaki nali nkyamusitiikinzeeko ng'ate nali nkirowoozezza nti ayina omuntu. Of course nali mmaze okukirowooza ate nga kyali kituufu kubanga bwe nadda namubuuza n'aŋŋamba aye ninayo omuwala naye ali eyo ewaffe naye si ye yaliwo wano. Ne mubuuza ani yaliwo, n'asirika nenkimanya nti omuwala oyo ye yaliwo because nali nkiraba ng'omuwala oyo akuba nnyo n'amasimu mu budde bwembeerera naye. Kati nze ensonga lwaki nali nkyali naye kwekyo kyembadde bagamba nti oli ajja kwebuuza lwaki nali nkyali naye. 1 nali mwagala, 2 twali tukoze byonna. Kati ekintu kinene eky'okuggyamu olubuto kunze nali nina ensonga nali nina munze ekiŋŋamba nti bwe mba naggyamu olubuto ono watya ng'ono omwana yekka bwe nalina oba bano abaana 2 bokka be nalina, watya ne nfuna omusajja omulala nga sisobola kuzaala ndimugamba mbuki, watya like nina eyo obwongo obwo obulowooza zi what if empitirivu. Kati nga ndowooza nnyo ebyo ebintu ngera mbeerawo ne neegamba era kati munnange ono yantegeera, kati olaba tukoze bino byonna fembi era tetusobola kwawukana kubanga like ngamba neegamba ebyo. Kati watya naye naafuna omukazi omulala ebyokuzaala ne bigaana era kati eno bondi yaffe fembi. Bannange nali muto nabagamba eyo by then nga nyina emyaka 20 ya rabbi nali naivu. Anyway kati nga nkomawo third semester era still unfortunately ne mugyamu omwana omulala. Mwagyamu omwana omulala naye ku luno tetwaddayo eri mu ssingo, baatulagirira awo e Makindye ne tugenda ne tusinkana omusawo era omusawo n'akikwasaganya. This time kyali kyanjawulo nti tebansanyalaza saawunga, bakikola ndaba, bakikola nga ndaba nga ntegeera like sikyagaliza muntu yenna kirabako bantu bange era atakikolangako yisa emikono mu maaso n'abakikolako. Musabire bannammwe, musabire baana bammwe. Bino mbyogera kati kuba nkimanyi Katonda yansonyiwa. Of course yansonyiwa, kimanyi yansonyiwa. Nzikiriza nti ne bw'aba tannansonyiwa era alinsonyiwa because Katonda nyina n'obuvumo buyimirira neno ne ngamba kale kankyogereko, just nkyogereko bwogezi kitambule. Tewali akimanyi. Of course kyasigala wakati wange
n'omuwala in fact nakaddamu ennaku zino omusisinkana gwe ntwalanga besti twali twebulako ennaku zino twesinazeemu ne mu meetinga ku social media and we connected again. Oyo ye yali akimanyi n'omulenzi bantu basatu kanammwe mbagambye mwamumanyi munnange kati yembaddewo munasonyiwa this time twagenda eyo ne tumala tukumona naye nga ebiseera bino eno third semester relationship yali etandise okubowa kubanga byali biri like tuli mu repetition, tuli ku kino twakikolako luli bizeemu kati ndozanga naye atandise okwebowa. N'amazima gali nti nange kenyini nali ndi mu kwebowa like bituuka ne bitama because semester yasooka twalimu nga wonoogamba we are exploring kati ey'oku ne tubeera mu kusiriwala just naye era tetulina nnyo bya future bye tunyumyawo. Of course twali tunyumyawo okusoma bwe kuggwa kale tujja kukola kino kati awo ye atandise okukola kale era ebyo bye tunyumyako naye nga tetulowooza nze ng'omuntu simanyi ye kiki yali alowooza naye okusinziira ku kati we tuli kitegeeza naye yali talowooza kya maaso. You get it? Kati essaawa eno nkirowoozaamu ne ŋŋamba kyali kiki? Anyway munnange kati ekyo bwe kyaggwako olwo lwe twavaayo eyo twakomawo yayumba cause kwolwo ng'ogyeko giri emirundi egy'emabega anti sente nali nzeeteeramu nze kwolwo naye yagattako sente kati ndoza kye kyamuyombesa. Bannange yayumba nali simulanko embeera yayumba n'abeera ng'ali bubi ngumanyi omuntu ali disappointed ayomba ninga ne byayomba era nno kati namugamba bayirayo kwolwo olwasembayo namugamba tunaatera okumala okusoma kozi bwe tuba tuluzaayo semester emu ono omwana tusobola okumuzaala. Nangamba nedda ne mugamba siri mukazi oyo gw'osobola okuzaalamu. Nangamba si kyekyo naye nze nnyina obuvunaanyizibwa nnyina ebintu byenkyalina otutuukiriza biki kati ate engeri gye nali ndowoozezza nti waliyo omukazi omulala okwosi nga nange ngamba kati bwe nzaala ono omwana watya ng'oyo abadde asembayo mama wange yazaala basatu kati watya nange ng'ono yasembayo. Mugamba namulemerako nnyo by the way kwogwo omulundi tekwaliko nnyo consent yange ku kugenda okukikola cause nali nsazeewo nga mmanyi yes because bino bye twali tukola ne ku ssomero baali batutegedde ne bayitako ne ku muzadde wange mama muto ne kojja ne babagamba muwala wammwe ayonoonese alina omwana gw'ayagala oweeyo mu west biki kati mama muto wambe nabeera disappointed naye teyakindaga yantuuza n'angamba omanyi repercussions eziva mu kino omanyi buli kimu ekigenda okuvaamu emyaka gyo gy'olina sigenda kugalamiza kukuba naye omanyi ky'oyagala lwana ofune ky'oyagala. Banyumiza ki omulenzi kwolwo nange nali ndi ready nga ngamba okay fine cause mama muto yali ajja kusigala mpeerera yali ajja kikola nali nja munnyonnyola era yali ajja kikola because saalirowoozezza mbu yali mpagidde okukikola naali mulaze nti ensobi yabaawo because nze bwentyo nali nkimaze ngera neetegese nkole ki mugambe naye omulenzi yalemerako n'agamba ye tannabeera ready naye nange nekubamu akafaananyi awo okufuuka singomaaza ng'ate nkyasoma ebyo byonna ne mbirowooza naye ngamba nenzikiriza ne tugenda ne tukikola ogwo omulundi ogwokusatu wetwakomawo yayomba nnyo nga we mbagambye. Anyway kati awo era ne tubeerawo kati awo nga bibowa by the way va ku ziri ennaku mbu twali tulina mbu tetumiisinga lunaku nga tegusese wano nno ssebo ne tutandika n'omumiisingamu ennaku awo nategeeramu kati kitandise okubowa. Obudde ne butambula semester ey'okusatu neggwa tudda mu semester ey'okuna nga baakyawanze n'ekituufu kyo kiraga baali bankyawa dda lwakuba nali neesibayo munnange
kati tudda mu semester ey'okunera ye yali esembayo kati neendoza neno ewali kiwali ekyali kigenda okunsuula ebibuuzo omulenzi lulinga bwe tumala okusoma nga nzija waneno coastal wemba nyinawo kyempikingawo then nga tugenda ewuwe kati this time nga bikyuseemu era munange nga tetukyagenda ffembi ngenda okutemya n'okuzibula nga yayiseemu dda yagenze kati jjukira twali tumejarinze buli omu alinako zaateekinga like nga tulina options olusi nze nyinza okuba nasomye nga ye teyasomye munnange nga simufuna omwana mulenzi ne ngamba kiki Nentandika kale ngera omanyi kati mikono gyange nga bangamba like afokasinze ku bitabo fokasinga ku bitabo ate nali na majoringa mu kintu nga kyamaanyi like nga kitwala obudde bungi nnyo kati nga nange nina okufaayo nnyo ku meja munnaye nsanyuse mama muto aleme gamba mbu nali mu bulenzi munnange nga nange ngamba waaye kansigale mu kahostero kati nzijukira yali mu February ennaku z'omwezi zaali 10 kanabagayo mwe twalingako simu zino eza orange that was 2014 yes twali tuyingidde 2014 kati nabaga mwe twalinga twogera ku orange kati nasooka nenkuba essimu ye nga takwata like ngeraga eri ku another call kati mukana akavuvungano ke twalinawo emabega enamba y'omuwala nayo nali ngiyina nga bwe nkuba n'ey'omuwala ngeraga eri ku another call kati nalina roommate nga muyita Sarah nga mugamba nga nkuba essimu ya Amos like eraga eri ku another call naye nga yasooka nampeereza message naŋŋamba nti njagala kwogera naawe naye I want to talk to you dirty bwatyo ne mugamba ndi busy mbadde nkyalina wala eno kyemmaliriza then tugenda kwogera give me 10 minutes kati nindowooza kiwedde kati 10 minutes olwaggwako bwe bati mmaze ozingako bye mbadde nkola nkubira omulenzi essimu eraga eri ku koolo ndala kati nga nkuba ne ku y'omuwala ng'ey'omuwala endaga eri ku koolo ndala mujjukire mmaze bye mbadde nkola kati nga nnyambala naye ng'era nkyagezaako amasimu kati nga roommate wange ngamba nenaalo nkwegayiridde tukole ekintu eky'obusiru mwanze nogola ngenda kati mujjukire waka wali naye nina ekisumuluzo naye osooka muleke nseke ayi kale tugende mu maaso kati nali nina ekisumuluzo nali nsobola otambula anytime era bammanyi wembeera kati nga nyambala zalinga ssaawa 2:00 kati nga ngamba sijja kwata booda kantambulewo ebigere tik nga nzikirira bamanyi eri ekkubo nga nzikirira nga ngenda nga nserengeta nga nsala olwo oluguudo Entebbe Road nga nserengeta nga ngenda ku luggi toto omwana mulenzi akyali ku ssimu kati we yaggulawo bw'ati yali yeesibye towel yali ali ku ssimu of course temulowooza mbu oba nasangayo omuwala ku luno no munnange yali yeesibye towel kati nga agamba oli because baali bayogeramu olwo olulimi lwabwe ng'amugamba nti lindako ngenda kuddamu kkubire waliwo someone is knocking at the door naye nga boogeramu olwo olulimi kati nga ajja nzigulira naye nga nsalikako n'omusale nga nawanvu yedda musaaga mmwe naye nga ggulawo nga mubuuza nga mugambadde nkukubira nga ngamba mbadde nyina gwe njogera naye ati bwe yaggyako essimu kati nze like nakozesa obwangu of course yali ali mu tawel nange nenzigyamu ekiteeteeyi kye nalimu nenkiwanika ali eri kasumaali nenkola ki nenkwata essimu yange nenkubira omuwala nemugamba nti akuggyeeko kubanga nzize
nga njogera mu lulimi lwabwe because yali anjigereza olulimi lwabwe. Ne mugamba akugjeeko kubanga nzize manya ekifo kyo mu bulamu bwe. Ne nzijjako bannange nali nteeka wansi essimu, omwana yankuba oluyi. Wa omwana mulenzi yampa sirapu emu n'essimu simanyi oba nali ngisanga wano gamba kameeza then nzire ku buliri nzire ku byange. Bannange omwana yankuba oluyi. Sijja mbalimba munalaba abazungu saabalaba nali stede munange nga mubuuza kati ki lwaki onkuba nga mbuuza ani gw'okubidde nga mga nkubidde oyo gw'obadde oyogera ne kati bo nga baagatta erinnya mukwano ng'amuyita linnya lye baagatta what are you saying nga mugamba mukubidde kati ki gayi yankuba bantu bange oba kyagamba mu bakubye ne bakuwa ne lisiiti bannange omwana yankuba. wo ne wenzinyugira kati mpulira nga nkyajjukira engeri gye yankubamu. Yankuba najjayo olugoye lwange kasumaali n'alunyambaza kati ate kyamuleetera okunkuba. Omanyi bino abakazi bye twekaniikirira by then nali muwala, abawala bye twekaniikirira kati yankuba kati kye nakola ne ngezaako mbunno musamba edduulu maama awo yajja obusungu obusiikako. Omwana yankuba najjayo olugoye lwange kasumaali n'alumpa n'aŋŋamba yambala onviiri ne ndwaba ne mugamba ngenda kwetta oba si kyo ngenda kutta ffenna tukufiirwe ffenna tukufiirwe onyonoonedde future yange abaana bange bonna be mbadde nabo banzigyemu biki nkaaba nono nga ndowooza agenda kunkwatirwa ekisa kati nno olwo luyombo lwonna lwali by then saa zaali zirigenda mu 5 ku 6 naye eno paati nayagadde ngirekodinge nja kuddamu ntypinge ebyokurikodinga si bintu byange nange eno paati nayagadde ngirekodinge kubanga nange omwana mulenzi ngaasakatanzi nga nno bwe nnyambala nga bwankuba yankuba lekire neebuuza avudde ku ki. Kati jjukira ebintu ebisinga mu nju eno nina nakakajanja neguzisa ebintu ebisinga wano eno nze nalina bigula amatawulo masuuka biki like nga ono gamba oguzeguza ebintu nga mugamba obadde na mubwenzi seba oli ku ssimu olina omukazi neyo tawulo nze nagigula obimanyi nze abakazi abasinga tubikola of course oba olina okulagamu naawe sseba oli important ne mugamba abaana bange bonna wabanzigisaamu biki yaŋŋamba gwe siri wala jambala wangu onviire nja kukuba gwe nja kukuba abazadde bo bakimanyi mbu oli wano nja kukuba nkutte ninga ekituufu omuzadde yali amanyi ndi bwositeero naye ngalo kyerodi ono awonyeewonye munange omwana mulenzi nga nkuba nga mala nga ntambula nga nvaayo neyagenze ye Masagga navaayo ndowooza kana akayimba kanena akayimba mbu ontambuza onkutuza n'akakondo mbadde nakaaba you people nakaaba okuva ekawuku paka Kisubi koze college kuna nisomera lyeyo Kisubi munda eyo munda sijja gye bagamba munange nga ntuuka kati jjukira roommate yali akimanyi nti anytime nkomawo
najja mpoloma nga nzigulira nga mbuuza kiki namugamba amasankubyeze bannange saayebaka nasula nkaaba kati nga byendowooza banaye ngaekinkaabye erudda size zino empi ze bankubye nga ndowooza atuuse n'okunkuba yankozesa buli kimu kati nolwo ntandisa okulowooza saamukebeza bulwadde anzigisizzaamu abaana bange oba baali bameka oba byali biki oba banaye nentandika okukaaba ag'amaziga nasula ntunula kati enkeera najja nantwala entebe ku grade B banzijanjabe ije namugamba bw'otajja nga newakiri olunno kati nakira ku makya nenkuba essimu nemugamba Amosi erinnya libadde ligenda kunsimattuka Amosi mukwano ndi bubi jangu nze bw'otajja kuntwala mu ddwaliro ngenda kuloopa yeewa mama muto naagala kujjukira ebiseera ebyo tanzijukiza nze biwowe nanaku wowe omwana Amos munange nga roommate wange azijjako essimu ng'amugamba jangu otwala omwana w'omukazi mu ddwaliro nze sina butya we ngenda kunnyonnyola tasobola yadde ofuluma ogenda mu lectures biki ndowooza nga addamu aka common sense ng'ajja antwala ku grade B ng'asasula jjukira yali akolawo ng'alinamu akasente ng'asasulayo nga banzijanjaba nga nkomyawo kati no nga ndowooza maama agenda kuntwala ewuwe ampembejje what are you saying yandekaawo kati to make matters worse oba even worse wakireka worse kitono to make matters worse ku Valentine banange nze saagala Valentine saagala Valentine namwenjugulira olubuto lunnuma olwempulira Valentine nzijukira omwana munange omwana Amos ku Valentine's Day eya 2014 ku makya ssaawa zaalinga 3 omwana Amos ng'alinnya oba yalinnya booda oba yagisa ku bigere nali ndi awo ku hositeero ng'akageeti okutunulayo bwenti nga Amos ajja agoloba n'ekisawo anti mujjukire namulangidde simanya ttawulo simanya masuuka simanya bikinze yabigula mukwano ng'abireese byonna mu nsawo ng'ajja ku kaggi kaffe toto ng'akankana roommate wange aŋŋamba nze kamuggulire mukwano yagenda okutuuka ku lugimbu amugula because of course nze nalingiriza mu kadirisa nendaba mbu Amosi wange omulungi yajja naye nga ndaba ajja agoloba n'ekisawo nendowooza bino eno bitukola bikosi waaka mukwano nga Amosi wange omulungi baby boy nga ndeetedde buli kyange ekyali ewuwe ku Valentine ku makya abantu bange saagala Valentine with a passion namanyirowoozaako mpulira ng'ekyenda kyetopota naye omwana Amos n'abireeta byonna maama ono mukwano gwange roommate yagenda okuggulawo bw'ati mukwano ng'omunezi yatambudde dda supiidi ng'azzeeyo ku kageeti ng'agenda nangamba nono atadde buteesi wano bintu agenze gwe nabira gwe Amos mukwano olulenzi lwange terwatululako yadde emabega yatunulako yadde emabega nagenda okugjayo ekisawo okukikebera nga kyekimu muli buli kyange bino abakazi bye tweresaalesa obuntuntu mu buyumba mukwano buli kimu buli kamu even the tiniest you would think of ng'abireese bannange kati nali luli nkyakaabya kajjanja kati wano n'ensimbula embalaasi nakaaba
Bannange officially nze bankyawa ku Valentine bansuulira ebyange byonna ku Valentine ya 2014 bane Amos. Oli ludda wa musajja ggwe. Ajjukira twali tulina kugenda maaso n'okusoma buli kimu, like life had to continue. Ate ng'onookola ky'omwana ow'obuwala eyajja okusoma. Ati mujjukire tulina gundi ze tugatta, nina okumulaba. Wabeerawo ekintu mu bulamu ekizibu, kwe kubeera nga moments ze wayina n'omuntu ono zirina okuddako ne zeesanga, kyokka ate nga mu budde buno temukyasobola kubeera mwembi. Mwe kino atakiyitangamukko ndoza yakirengeza munne baddiya, nze nakiyitamu. I'm telling you, nakiyingira n'enkiwulira. Luli nga twali tubeera ffenna, kati awo tutudde ffenna mukwano nga kati takyandaba nakundaba. Nga takyandaba. Ndoza nga mufaananira omuzimu gwa Nankyo. Bannange omwana oli yakyunyanze mu obwo obudde mwe. Omwana Amos yancunya. Mujjukire tunaatera otuula finals. Naye mu budde bwali bukyali. Wali bukyali-kyaliyokko. Kati wentyo nga nvaayo kati awo nga nsetulinga mpanga mu buntu bwange. Munaye nga mbeerawo wano nina okusoma tweraba sometimes. Naye kati nange nenkimanya nno nina okudda ku layini. Nengeetingamu kawo serious. Kati nali kawala kalungi. Bannange nkiddamu nali kawala kalungi. Kati gwe kirumya ajja nkube. Munaye kati awo nafunayo awo omuvubuka naye nga tebyali bya laavu naye nga nali mbikola nsobole okulumyalumya ku Amos ndabe oba anaakomawo ng'oli bwera nsanga yantegekedde dda akatebe kino mami ng'afaayo naye nga tebyali bya laavu. Munnange ate mulowooza obudde bulwa twali tunaatera otuula finals Amos gye yali akolera kozi yali akolerayo kiro. Bwafuna oba babba something like that, babba kati ne bamukwatira ate mu ba suspects. Ne bamukwata ne bamusiba. Mujjukire twayawukana nange kennyini ntandise okumanyira kiri nti twayawukana. Kati bwe bamukwata ne bamusiba, guess what? Nze gwe yakubira essimu. Manye essimu gye bagaba ku poliisi nti kubirayo omuntu w'omu ajja kutaasa. Nze gwe yakubira essimu. Naye Amos. Mwana w'omu West gwe. Oba oli ludda wa musajja gwe bannaaye. Nze gwe yakubira essimu. Kati we yakuba nze namugamba bugambi just enamba yange gy'olina off head naye tofaayo nange nnyina enamba gye nnyina off head kanjikuwe gy'oba okubako. Bannange nali nsazeewo nnoolwo nga ngamba mwana ono kamwesonyiwe mumaze. Kati nga musomera ennamba eri. Mwekyo ekintu ndi mulungi nkwata namba ze. Kati nga musomera ennamba eri eyo oli omuwala gye nali nga nkubako. Kati nga yeeyogeza awo. Jjukira bamuwaddeyo awo kakolo katono ng'avaako. Kati nga waliwo omukwano gwe yali kati si bestie like baali ba tribe y'emu era nga balina enkwatagana ng'era oyo mukwano gwe akimanyi nti tukolagana. Of course ffe buli omu yali akimanyi nti twagalana. Naye ono yali mukwano gwe eyali wabweru w'essomero naye ng'akimanyi nti twagalana. Kati ng'amutuma ng'ajja Costello nga ngamba Amos akwegayiridde gendawo ku poliisi naye wali bamusibidde awo wennyini kumpi. Mugendawo mulabe. Kati nga nkirowoozaamu nga ngaba bambi. Yali mwana wa Nazaala wange. Ekisigendayo ne mulaba kati nga ngabona omukwano we nga mga kale tugende ffembi. Nga tugenda swiswi nga tutuuka. Nga nsooka nnojera Mr. Sozi ekyamazima omulenzi ono nali mwagala. Ate nze nnyina obunafu. Bwe mba njagala omuntu mba mwagala n'ebyange byonna.
byonna like obuterekerayo mukitegeera obuterekerayo kati nga nnyumiza ngamba musimanya nagezazaako okukubira gundi baaganye simanya biki wano bansabye ssente bweziti basobole okunta tunaatera otuula finals ngenda kukola ntya ngenda kuddayo nti ewaka nti saatuula final exams olwabino biki ayi kati jjukira nange nali neegula sijja kisabika akyogere bwe ntyo nali neegula like nga muli eri mutima ngamba oba oli awo kati enaabeera turning point omulenzi ono osanga tunaakola ki tusobola okuddiŋŋana because I remember eyo yali mu May ng'ate tugenda tutuula finals ndowooza mu June kangamba tumanya ati nga mutebe nga nkola ki nalinamu obusente nalinayo omuntu eyali ankwana naye nga tali awo ku ssomero in short yali sugar daddy yali mukuluko kunze ne mukubira ne mugamba nkusaba ompeeyo ssente bweziti ne nkubira ne mama muto naye ne mbaako bye mulimba like ne kuŋŋaanya obusente naye n'akuŋŋaanyayo bwe yafuna ne tusasula ne bamuta ati noloze nga ndowooza mbu ke bamutadde omulenzi wange tugenda kuddamu tweyagale mukwano we yakoma we yatandikira what are you saying we yakoma we yatandikira nti twali tetweraba era tetweraba bino ebyokuba nti olwanya okumujja mu kkomera kyekiki mbatidde munange naye yakikolange eno ku ssomero naye oluvannyuma ate eno wabweru kati for example ne twesanga somewhere naye yakubuuzaako ne mwogera mukkaawo mangu long story short nga tutuula finals kati after finals omulenzi oyo alayika ali alina kyabala mu byonna alayika ali abaze nti andekere olubuto kati ate nga nange nali njagala kumwesasuza iye badiya nina emize mu mize gye nnyina kyo kyemmanyi nkiyina naye gino emyaka gye ndiko like si kyangu nnyo oli okuŋŋamba nti ogwo muze mubi nnyo guveeko nnyinza okubeera nga ndikakyama amamera si kyenyumirizaamu naye erudda muli ndowooza nti simanyi anyway never say never naye nnyina omuze nti omuntu ayinza okunkola ekintu naye ne mbaako ekintu kye mulindira mu kkoona ne ŋŋamba oyo nja mu revengingako naddala ku batabani ba Falaawo abo abaana b'obulenzi ntereka nnyo eyo embeera y'okukola revenge ku muntu oyo kati Amos ono nali mutegekera nga njagala revenge kumbe naye yali akibaze nti wakiyandikira olubuto tumala ebibuuzo kati abamu baali balina nga bwe mubimanyi abamu bamala abalala tebannamala biki nze engeri gye baali bamanye ennyo nti ndi mulalu baayita mangu mama muto bamubira ne bamugamba because twali batono of course nga supervision eba nyangu nnyo naddala ku administration nga tusupervisinga kyangu nnyo kati ngaakwera mama muto nga bamugamba muwalawo amala ebibuuzo ennaku z'omwezi bweziti kati ne bamugamba ojja mupiikinga kati kumbe nange kwolwo olunaku nakoze appointment ne Amos kati nga tugenda eyo waliyo beach by then baali bakagiggulawo mulaba ng'ovudde ku Mystical Beach waliwo ka beach awo kaali kapya nga baakakaggula kati nga tugenda kukasalira I'll just say that because ezisinga zonna si ezisinga zonna gwe buli beach gy'omanyi ku Entebbe Road buli kati eyo twali tetunnagigendako kati nga ngamba baggulawo beach eno weeti tugendayo twekulisa ebibuuzo mmwe nti mmwe bwe tunavaayo tugenda sula mu kafo bwe kati nti mmwe munnange nga tulutegeka kati nga nze neetegese nti ino mufunako revenge buno obukerenda bwe nali nkozesa nali nsobola obukozesa ne mmanya ekituufu ekyokukola naye luli nali muzibe w'amaaso kati this time nali neetegese of course nali nkimanyi sijja ddufuna kati nga ngenda
twali twakava mu mazzi bwe tuti nga tumaze nga gumaze osekerayo kweyo beach nga abeko anti wange yasooka si anti anyway namuyise mama muto yasooka okunkubira nga mbuuza oli wanga mbadde siriiwo okusoma because oli omukyala bambi up to now simulimba because mba nkimanyi nti ye muntu omu asobola okumanya amazima. Yes, bwe kiwakuwa punishment n'agikuwa naye ng'omugambye amazima ate w'omulimba kimuyisa bubi. Anamugamba mbadde siriiwo ku ssomero tubadde tugenze n'emikwano gyange nga tuli eno kweno beach nangamba mbadde nzize nga nze kupiikinga kati ebintu byo ngenda bipaakinga then nzije nkugjewo awo wooli tugende ewaka ko nze kaali ate yabadde apulaninze w'okusula kitebalusazaamu nange kati jjukira ye yali akimanyi nti bwe tukikolera mu mazzi nfuna olubuto kati nange ng'ekyo kye nnina okussa mu bwongo bwe kati nga ngenda ewaka tusigala ku ssimu naye nga amasimu tegakyali nnyo g'amaanyi wayitawo nduza wiiki nga 3 nga mugamba ndi lubuto naye nga alina kyosensi nali siruyina nga mugamba ndi lubuto jjukira tuli ku ssimu kati njagala kukola revenge etya okuzza ku ssente zange zino naddala zino ezamugjayo mu kkomera n'ebyemabegeera n'okwejjukanya biri eri bye yakola ki byansuulira ebintu ku Valentine munange newenjogerako omulira ennaku munange nga ngamba okay fine kati nga mugamba ndi lubuto naye engeri gyendi ewaka sobola kujja muno olubuto nga mbuza mama we yategedde mama muto yategedde nga mugamba tannaba ngamba kaale ngamba nange sikiwagira ti tukole ki tukiddemu ekyo ekintu kibeera too much ngamba kaale kati awo ng'atandika okumpeereza obuyambi omwana mulenzi ng'alabira obuto kati ojjukira yavaawo we yali akolera ng'afunye omulimu wali baali bamugoba awo we baamukwata kati ng'afunye omulimu oguli beta afuna kasente ng'aweereza sente za lubuto ng'aweereza sente zakulabirira nga njoya nga tutandika kusonda omwana wonootuukira okumuzaala tugenda beera tukola ki tugenda beera tupangisiza tugenda kuddamu tubeere ffembi tugenda kudda sayidi z'eno gye nkolera kati eddeddeddedde nga twetegeka what are you saying kati nga sente na zino zennyini zetusonda ez'okupangisa akina kugula zonna zijja ku ssimu yange kuba namugamba nze sisobola kwesiga ate ekyokubiri nina okukola security ku mwana wange kuba ekisooka mu byonna olina omukazi omulala nzija simpa kimu omwana wange nemugamba ekituufu kiri nti sikyakwagala naye ndowooleza kimu ki maisha rodi ng'omwana mulenzi aweereza ssente nga zibeerako ku ssimu yena nga mubumanyi ssente bwa kivubuka naye era yabumpa nenkibalabalamu nemmanya maze okugjayo ezange kati lumu mba ndi ne mukwano gwange kati nga tulinaeyo gye twagala okugenda kumbe omulenzi ono yagambye mukwano gwange nti ayagala kgenda nange by then olubuto lwali badde myezi ng'era ku 5 wena 5 awo 6 lemise no yaite zinnawera around myezi 4 kati era omuntu olubuto olw'emyezi 4 nsuubira luba lulabika kati kumbe omulenzi ono yategese mbu tujja genda 3 kati nze ne mukwano wange twali tulina gye tulaga then ono n'alemera ku mukwano gwange tugende naye nze nga simanyi kati ono ngamba waliwo gwe tugenda ogenda naye naye ojja kusanyuka kuba omuntu wo wa munda ngamba okay fine nga twetegeka ne mukwano gwange nagenda otuuka mu takisi nga kitemuliemu amusono jjukira nzize nyambadde kafiitsenge nze nanzi smart bitya itonono okudonno naye nga tekuli kawuto yadde amasi yambuuza
Amosi yambuuza yambuuza mbu Naalu konze wange olubuto luliwa konze tolulaba awo nno nezimbyamu ne mugamba nagamba mbu lwalibadde luneneko okusinga ne mugamba ng'olina experience ne mugamba tugende anti bannaye anti neekaza nga mugamba kale tugende wali mu ddwaliro okebere woba oyagala confirm nga tugende oba si kyo ng'oyagala ontwala tubiddemu ebyo ddujjamu ne mugamba naye luno olukuze sigenda ddujjamu banene neekaza ate baneewo omuntu abantu abamu kasita omulaga mbu oli bold ebiseera ebimu batya kati Amosi yatyanduza n'agamba atajja kunnyeeza ne tugenda gye twagenda kati bwe nalaba nga guli gutyo tugenda naye n'enkyusa embeera ne neetandika okwekozaakozaawo mu takisi neefuula mbu njagala kusesema ne bamugulirawo ku buchewing gum maama nnyawe ne banvaako era twali twawukana nampaayeko ku busense nambayo nga ku buzente omwana mulenzi Amosi nenzira ewaka kati awo jjukira olubuto kituufu sirulina nagaa kati ono mukooye naye lugenda mu myezi 6 according to him nemugamba nafunye miscarriage naye ndowooza naye nali mutikkudde mugugu namukubira esimu nga nafunye miscarriage ndi mu ddwaliro biki najjako essimu tali kuwumbwa negamba anyway kasitera mbadde sirulina okay ngenda kukoma wano ebirala kanzeyo okutayipinga okwogera is not my thing. Bye bye. Kitundu kya kusatu ekya story ya Sister Naalu era nzikiriza nti omaze okukifuna. Nina ebintu biri bitaano speed byenjagala okubanga nkoonako then nkwolekeza ekitundu ekyokuna. Waliwo obuzibu abazadde bwe batatunuulira ng'ekintu ky'okugamba nti nze tteeka lyayita wano ewange bwe ziwera ssaawa 2 nga tonnadda sulirayo ddala. Omwana bw'abanga abadde mu makubo matuufu kiba kale, naye kugamba omwana nti sulirayo ddala, waliyo abatwala omutawaana agamba nti sulirayo ddala nayo jja kunnyinnyonnyola wa gye wasuze. Kati nina be mmanyi nga bo kati nga bwagamba maama asobodde kudda n'alimbalimba wa kibozibozaawo. Noga kale obudde bugenze koke kale munnange olusi maama nagamba ne kitawa nti omumanyi kasa ntegedde gy'osuze naye ng'omwana amulimbye. Waliwo abalala be mmanyi nga gy'ogamba gye wasuze nga jja kugenda agoberera kagere ku kagere okukakasa. So nga ate omutawaana ogwabangawo abaana teyabalowoozesanga nti eleva agituukako ng'omala kudda olusi nga takuwadde budde kwetegeka. Kati lwolowooza nti ate obalinga anakibeerako n'asibalo n'akulaga nga atakibaddeko n'akulinda ogwokubiri n'agatta n'olyoka okinnyonnyoka. Naye njagala okutegeeza nti abazadde abamu eno ngeri abaana gye tubawa ebbeetu nga tetugenderedde oba nga tetumanyi. Omwana agamba nti muzeeyi kasita ziwera 2 oba tokyaddayo nga kagendere azirinda nga ziwera 2 nga yiye ekiboozi. Ate abaana abamu omutawaana ogubeerawo bayinza okutula ddiiro ne barelative nakubira mama womuto nakubira sengaawe nakubira anko nti anko dadi bwakubirako n'akubuuza mugambe ndi eyo. Kati okujjako ng'osanze omuzadde ow'obuvunaanyizibwa ye tojja mugamba bugambye ebyo mbu nasuzeyo oli luddawa nti ndi wa anko gundi nti kale mumpeeko. Ogenda muconnectinga ku simu ayogere naye ku conference nedda. Kakati eri abazadde ng'abaana ekyo bakikwesanga ekyekwasa okukola emize gyabwe. N'olwekyo abazadde tugwana okugenderera ekintu kino bw'oliba obeera muzadde watebeerewo engeri omwana ono nga byonna by'oteekawo byongera okumuyamba okutaasibwa so si kumwongerayo bakubikozesa nga mwaganya okukola y'ebyo by'ayagala. Abaana ab'obuwala mugenderera ekintu kino omulenzi bw'akukwananga n'abanga obulamu bwe kyankya kyamesana kyaggula obulamu bwe sex obulamu bwe kugoba mizimu ayagala emizimu mungigobe nga wakatuuka mungigobe nga omazeewo k'essaawa 2 mungigobe nga mugenda kuyingira obuliri
mutuke kiro sawa ala mwe sawa omwenda mwe sawa omwenda abala bazokuka kusaba muzokuka kugoba mizimu munange mbabulire abalenzi bwe batyo ku 10 it is the small portion of basajja abawunzikanga mumazeeko relationship neta ending in tears. Abasajja abo agenda n'alabanga buli kimu kimuwadde buli kimu kimukoledde. Yakulaba bwe mugoba emizimu nga muli ku sinki, mwagoba emizimu ku dining, mwagoba emizimu ku coach, mwagoba emizimu mu mazzi, byonna kati bwatuuka okuwasa kyangu nnyo okwagala omuntu gwatayambusizza gwataserengesa gwatavugidde ennyo mu bulamu bwe butyo. Kyangu nnyo okusetolinga n'omuntu oyo ng'alaba ng'oli agenda omuwa ekipya gwe tokyalina kipya ky'ofaringa. N'ekyo mbabuulira mmwe gy'okoma okubeera n'omulenzi ng'omwewa omuwa chance okugoba naye emizimu abawala abamu ate ayongera kulaba nga eyo bond naye ku balenzi abasinga obungi oyongera kumutama. Njagala ekyo mukitegeere muleme kulowooza nti engeri ey'okuwangula omusajja engeri y'okunyweza omusajja kumugiramu mpale. Abaana bajjamu empale mu kibuga wano naye njagala babuulira omusajja bw'anaatuuka okusalawo okuwasa ekijja okumuwasisa omukazi kirala. Kizibu okundetera omusajja n'ogamba nti nze omusajja ekyamumpasisa kiri eki akiŋŋambye akigamba emikwano nti kyali kyagoba mizimu. Abasajja abo balaba tulina engeri nga kana akawala koyinamu essuubi nti ojja kawasa bwe ba category katwalira mu bawala betuyita they are non-expendables. Akawala kano okakekkereza olulabyeko omuntu ng'ali ekintu kye ng'ayambala olugoye lwe ng'alukekkereza luvaayo lwa nsonga naye mukimanyi nti omuntu olugoye lwe yeeyazise asobola okulwambala ayinza obanga agenda kumala nalwo wiiki emu naye buli kakolo mu biseera ebyo ajja kugenderamu olwo olugoye akakozese naye olugoye lwo olw'ekitiibwa ng'alwegulira ku ssente ze alina engeri gy'alwambala nga ne waatuula afaayo. Kakati ekyo ne mu balenzi ku nsonga z'abawala kibeerawo. Omuntu ng'omuwala amwagala waliwo enkekkereza waliwo enkwata waliwo entambula gy'atambula naye mpola ng'omuntu wagamba no mmere ya muwogo agifumba muganda nja kugirya ennemerewo ono omuntu wange ngenda kumuwasa buli kimu tujja kikola emizimu tujja kugigoba tujja kwambuka ensozi tuyite erinnya lyoyo wa waggulu byonna oba omanyi nti ojja bikola naye buno bw'omanyi nti oyinza okuba nga semester okabaze nti ka semester omusajja ayagala agenda okwawukana ng'omukyuzi gwonna agukunoonyemu ng'aguwuse n'agumalamu. Ebyo babikola ku bawala be batateekateeka kuwasa. Omusajja ateekateeka okuwangaala naawe mbabuulira akukekkereza. Njagala nkugerezeeyo kino. Abasajja abo akwagala ng'akitegedde nti olina omuntu omulala gw'oyagala gye bali n'akwagala naye ng'akimanyi nti oliko omuntu w'omutongole. Emizimu bagigoba kifiiriza. Eddakiika 3 z'omuwadde ne mugenda ku wolotaali n'otandika okukowoola beebisenga abanga agamba nti ekikompe kino nfunye omukisa ogukinywerako n'akisenyesa amazzi n'akisenyesa obuugi n'akisenyesa amata omubisi kokoteyiro n'alyoka atabula n'akiriiramu kenva n'akikwegamba n'abanga akikozesa bubi nnyo. Abantu be baazise emmotoka bwe bagimwazika wagikuddiza akugamba yabadde agenda ku mukolo naye ayinza ottagala kubanga emmotoka akimanyi nti emmotoka tegenda kubeera yiye lubeerera akaseera kayina kagikozesa agivuge ate bwe bange baddemu kootufutatule ayagala okugikuleetera kubanga yaginonye nga akalimi kawooninze. Kati waliyo emmotoka eziri modern nga zina tekinologi nti ye emmotoka eyo ejja kuwa nti liita ezisigaddemu zisobola okuvuga kilomita nga weekiri wali ku dashboard wali mu kisaawa n'agamba dashboard nga weekiri wali. Kakati agamba nti emmotoka eno we nagigira ew'omusajja ono yaginyazika
amafuta agalimu gaali gavuga kilomita 5 n'agenda ateekamu amafuta ge n'agendako mu ngendo ezo yali ategeka emikolo gyali giruwalako amafuta ateekamu mangi atya emmotoka musikako kakati wano waali agikomezaawo naye ayagala agende ku bugendo wano n'atukanga ekiseera n'engendo tezeetaagisa naye ng'alwanyisa bulwanyisa mafuta singa kisoboka ng'alina bw'ayinza okugakamamu ng'ayagala agakamemu agikomyewo ng'eraga nti galimu gavuga kilomita 5 nga bwe wagimuweera. Nolwekyo mutegeere buli lwobeera n'omulenzi n'olaba nga omulenzi talinakuwasa naye nga buli kaseera akuyita kugoba mizimu ayitirako ewooyitako musisinkana mu mmotoka ne mugoba emizimu musisinkanyeko waliwo mwina we muyitidde kapanya waliwo akasikosiko ne mwefubitika akasiko ne mugoba emizimu. Omusajja oyo nkubuulira ku 10 bwe nkugamba nti ndeteraako 10 abaawunzika nga bawasizza abawala abo bayinza okukubula. Teri musajja wa buvunaanyizibwa ng'ateekateeka okukuwasa n'akuvuga esipiidi eyo. Mwajjamu mmeka embuto? Oba okitegedde kyenjogera? Nsaba ngende ku kyokusatu njala bimala wano chap. Okay, of course ekyokusatu nkigattidde mu kino. Relationships bwe zityo ziwunzika teziwangadde, ziwunzika ziendinze in tears. Omusajja ono yali akukozesa bukozesa. Kakati yali amanyi embeera zo. Waliwo abantu bye bamanya ku ffe nga bamanyi nti bw'anyega wano ateeka otufuna. Wagezaako okubeera royo. Wali omuwulira toyagala mutenguwa. Kyova olaba kyamwanguyira okubanga mu kkomera gye yali yafuna ngeri zonna ezimutuusa ku gwe ng'amanyi. Byali ateebereza byali bituufu tebyali bituufu. Era wawunzika omuyambye n'avaayo gwokolera ka relationship ndowooza kakati omwami ajja kulaba nti ndi wa mugaso era kati wano ajja kunjagala ebitagambika naye w'okigendererwa kye nga kyakukozesa ne bw'okola otya owunzika ogwa mu kiri nti ono wamma nalonda mutuufu ajja kumpisa wemba nnemereddwa okuyita bw'omala omusomosa bw'oti ng'akutabukira. Kale nekyo njagadde mu kiyige ebintu bibiri ne bwe baweerabidde byonna jjukira kino nti omusajja ow'okubanga ozunga wano ne wali omukolera kino omukolera kiri ekyo si kye kijja okumukuwanguza kubanga omusanyusa mu sex. Munnange kakati kamuwe kati munne bali tebamu ate kakati munne bw'anaagire njala kutegeeza relationship oba love entuufu ojja kwewuunyanga empagi enkulu ezizibeezaawo. Priority the first 5 ogenda na kwewuunya nga ne sex si yalimu ng'alinga mu 7 mu 8 mu 10. Kale oyo akulowoozesa nti okulaga nti omwagala olina okubanga okola byonna byayagala. That is manipulation. Akuleetera okuwulira nga olina kukola byayagala okukakasa olina buli kaseera okulwana okukakasa nti omwagala abeera abimanyi naye ng'ayagala kubanga akuvuga bw'atyo. Ngenda nakukoma ku ebyo byonna obitegedde byenjogeddeko katusinkane mu kitundu ekyokuna. Thank you so much for watching. Njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi w'otuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okulira na Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition yali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bw'olaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute ekireka.